tulina endyo ttaano. Endyo ttaano mulimu olulyo olw'ebimera mwe muli emiti gy'oyogeddeko, mulimu olulyo olw'ebyewalula, mulimu olulyo olw'ebiwuka, mulimu olulyo olw'ebisolo n'olulyo olw'ebinyonyi. Olwaliro tugenda kwogera ku bimera. Mu buwangwa ebintu ebyakolanga eddagala eryakolanga ebintu ebirungi bajjajja baali kweka. Kyova olaba nti batukanga n'okugamba abantu nti tonoga ddagala ng'omusulo gukyaliko ku nsiko. Manyi lwaki kyabanga bwe kityo? Singa ogenda mu kunoga eddagala ng'omusulo kwe guli ku nsiko, obuufu bw'ebigere byo wooyise bulabika ne wookomye, kitegeeza nti omuntu asobola okukiraba nti kino kyekikolo kyakoze eki kyanoze. Mwe muli okukunya, okuyenga n'okusekula. Kakati wano mu Buganda najja nkusomesaako emabegako nti tulina ebintu ebyabanga n'emizizo mingi, ng'ate emizizo egyo kwabangako n'ebibonerezo. Kyova ne bye baalagiranga okukolanga birungi byabangako ebirabo. Okugeza omwana okukuula erinnyo emmese emuwa ssente, omwana okulingiza omuntu ali mu ttooyi ate maama we azaala omusota. Oba kitegedde? Awo wennyini wagenda kuleka ebibuuzo bingi mu mitwe gy'abantu. Ekikolwa ekyo kya butonde oba kibonerezo? Kibonerezo. Lwaki olingiza omuntu ng'ali mu ttooyi? Kale maama we kazaala omuki? Omusota. Kyabanga mu kugereesa oba nga kituukirira? Ekigambo ekyo kyakuumanga mpisa. Paka n'olwaleero kikyakuuma mpisa. Paka n'olwaleero omwana bw'akimanyako nti bw'anaakuula erinnya emmese tegenda muwa ssente, tajja gakuula. So nkubiriza abaana abali eyo mwongere okunyenyenya amannyo mugakuule, emmese zibakole ki? Zibawe ssente. Kaakati mukulu waswa sebo obadde okyatunyonnyola nti ekikolwa ekyo kyabanga ekyokugereesa naye ng'ate kikuuma mpisa. Tekwabanga kugereesa, kwabanga kuuma mpisa mu baana. Nsobola okumenyera ebiwera n'210. Totula ku kinu tojja kuwanvuwa. Ekinu wasekuliramu enva. Si kabonero kalungi omwana okukola ki? Totula ku ssiga tojja kukula. Bingi ebyajjanga bikola ki? Bikuuma. Kati bwe tudda ku miti, emiti egyo gy'owulira nga bagamba nti no guno omuti tegufumba ng'omukokoowe. Omukokoowe tegufumba. Omukokoowe muti gwa jjajja kiwanuka, gwo gwennyini muliro. Olw'ekitiibwa ekiweebwa omusambu ogwo n'olw'ekitiibwa ekitiibwa kiva ku musambwa ne kyambala omuti kubanga muti gwa jjajja. Nga woowulira nga bagamba eriyo abantu kati bakyogera bubi naye kati bakitwalirayo. Oli wabagamba nti mpeereza emmindi yange, ekifo ky'okugamba nti mpeereza emmindi yange eyaddungu agamba mpeereza ddungu wange. Olaba ekitiibwa ekivudde ku mmindi, manya ekivudde ku jjajja ddungu ne kidda ku mmindi. Omuntu abalaba embwa ya ddungu ng'eyitawo agamba dungu n'agiyita. Kitegeeza nti amaanyi n'obuyinza ebyaweebwa omusambwa bigenze ku bikozesebwa by'omusambu ogwo. Kitegeeza nti emiti gyonna egyayogerwangako nti tegifumba, era emiti egyo gyayogerwangako nti tebagyokyamu manda, era emiti egyayogerwangako nti tebagiseesa mu kyoto, miti gya misambwa. Tutandikidde ku mukokoowe. Mukokoowe tegufumba. Lwaki? Muti gwa jjajja waffe kiwanuka. Woogusanga wonna. Omukokoowe tegufumba. Mu lulimi olwaffe olwa bannamasaka gwe bayita omuserere. Baguyita muserere. Gwe guvaako embugo ze bayita olubugo lwe bayita oluserere. Ogwo omuti gwefaanaanyiriza omutuba naye nga munene. Amasaka tuguyita muserere. Mbadde sigumanyi wano tugumanyi baguyita mukokoowe. Bw'ova n'ogenda emitala w'ennyanja ebuvuma Nalubaale emitala w'ennyanja kati eyo waliyo abantu be bayita abavuma, waliyo abagaya, waliyo n'abakoome. Ate omuti ogwo baguyita mukoko.
gwe tebaguyita mukoko ebaguyita mukoko naye ne bw'ova wano n'ogenda wa era osanga guzira mu ngeri emu oba endala n'olwekyo omuti ogwo tegufumba oba tegwafumbanga kubanga muti gwa jjajja Kiwanuka. Ejjirikiti terifumba lwaki? Ejjirikiti lisuulwako embwa nga zifudde ate embwa nsolo ya jjajja Ddungu. Kitegeeza nti ejjirikiti osobola okugamba nti muti gwani gwa jjajja Ddungu. Lwaki bagisuula ku jjirikiti ne batagisuula ku muti mulala? Bagisuula ku jjirikiti era bwe kyalambikibwa bo bajjajja batyo bakikola ki bwe bakirambika. Kitegeeza kati nga olaba nti tewaliwo nsonga lwaki omukoko we gwa Kiwanuka naye nga bwe bugabane bwe n'ejjirikiti nalo lyagabana ekyo akabonero akalaga nti jjajja Ddungu lisuulibwako embwa ng'ate embwa nsolo za jjajja Ddungu. N'olwekyo bwe tubanga tumaze obitegeera ebyo bifaanaganako nga gy'ogenda ew'omusawo n'akuwa eddagala naga nti olikkiriza otonnyamu amazzi n'otamubuuza nti olitonyamu amazzi libaaki. Kaakati n'ebibonerezo bino bye tugenda tufuna n'osanga abantu nga balina embeera ebatuuseeko nga mbi, ddayo tuzeeyo obwongo okubookya amanda ojja kumenyerayo babiri ng'ovuddeko abagatunda nga bagookya nga balina obulamu obulungi. Obamanyiyo? Naye kibaleetedde obuzibu kwe kujja nga bo tebakyataliza buli muti gwe bakwatako baguteeka buteesi mu kyoto ne bagwokya amaki ne bagwokya amanda. By'ebizibu bye tugenze tufuna. Nze njogeddeko n'abantu bangi okwetooloola ensi eno abali mu mawanga ag'enjawulo naye bakugamba tewali nsi nnungi nga Uganda. Ate nga oggyeko Uganda yonna okutwalira awamu tewali walungi nga Buganda. Mu mawanga gonna teri ggwanga ddungi wano nga mu Buganda wano we tuli kubanga wano mu Buganda embeera zaawe ez'obudde zokka tewaliwo nsi etazeegomba era tewali atazaagala era tewali atazeenyumirizaamu. Twala ekyokulabirako abantu ng'avudde eri n'atuuka wano ne wabadde ne jaketi agijjamu. Wano ly'eggwanga lyokka omuntu lyabeeramu nga talina jaketi obulamu bwe nga tagigulangako. Kyotayinza kusanga walala nga tagigulangako mwattu mpozi ng'amaze gula bajaaji naga nti njiguze lwa mpewo ya piki naye tolina walala gy'oyinza kisanga. Amawanga mangi empewo etandika nnyo omusana we gwaka nnyo. N'olwekyo ebigenza bitandika okwonoona obutonde bwaffe wano byebyo ebyali byateekebwawo bajjajja baffe nga babikuuma butiribiri ng'olwaliro bitandise okuba nga byonooneka nga bikolebwa mu ngeri etawa kitiibwa bye bivuddeko ebintu okwonooneka. Wano mu Buganda ekireese obuzibu nti abazadde era ekintu kino nakyogerako olwayo ngenda kyogera mu ngeri ndala. Abazadde abazaala ffe abaana oba ffe abazadde abazaala abaana tulemeddwa okutwala obuvunaanyizibwa bwaffe n'okutegeeza abaana biki bye balina okukola. Kyova olaba nti weesanga ng'olwaliro omusajja omukulu atuula ku TV ey'eggwanga ng'ayogera n'olulimi Luganda n'agamba omwana nti teri mmese egaba ssente naye nga gwe bakukuza bakikugambye. Bakukuza bakikugambye gwe tokimanyi lwaki emmese egaba ssente? Gwe tokimanyi lwaki bagamba omuntu nti toyera kiro mu nnyumba? Gwe tokimanyi lwaki bagamba omuntu nti toyasa kiro? Gwe tokimanyi lwaki bagamba omuntu nti totunga kiro? Gwe tokimanyi lwaki bagamba omuntu nti oyera ebisaaniiko mu nnyumba ng'obudde bwa kiro tobifulumya? Nakyo tukibasomese busomesa nti tebasekula kiro kubanga bino byonna zaali mpise zakuumanga abantu nga beepulogulaminga tebagenda ku luzzi mu ttuntu. Kitegeeza nti obudde bwonna obw'emisana nga baggyeko akaseera k'ettuntu n'ekiro oli waddembe okukola nga bw'oyagala ne bakutangira ettuntu ne bakutangira ekiro. Kitegeeza nti ensonga nnyingi nnyo ezaalingamu nga nkusike kyekyo kye nabagamba nti olwaleero ffenna abali mu mulimu guno ogw'obuweereza obw'obujjajja tuli mu buufu bwa bigere by'abajjajja baffe naye tetukoze nga bwe baakolanga.